amanya yenze Farouk wano wendi ndi ku Salama Road twagala gezaako kugoberera nsonga za muganda wange Hasan Farida Hasan ne mama we Sania twagala okusooka okwebaza baganda baffe ababeera mu Bulaya eyo ababeera baganda bange abokuwaiti bangambe mbatumireko baganda bange abe Qatar baganda bange Saudi Arabia Jordan man muri bangi nnyo Europe America Canada mwenna muri bangi n'abe Kampala sisobola bamenya mwenna omu ku omu nsooka okubeebaza nti mwebale nnyo okulaba vidiyo eno mwebali nnyo mwebalire ddala so wano kye tuliko muyinza okwebuuza ki kye tuliko tugenda wa muganda waffe ono Farida so tugenda tumuwe obubaka buno bambi Samia webale nnyo webale ddala baganda bange mwenna abaweereza essaala baganda bange mwenna abankontaktinza bangambye Faruku omwana oyo tumuyambe tutya nabawadde ennamba ye naye nga kyenjagala okwebaza nti mwebale nnyo mwebale ddala katugendeyo tutuukeyo tumuwe ebintu Balamusiza mwenna bakatwegattako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amanya yenze Farouk wano wendi ndi mu maka ga Farida Hasan tuli wano baganda baffe mpoza abadde batamanyi omukyalo ono gwendeese namuleetako bamuyita Farida Hasani yafuna obuzibu yafuna accident emotoka bali ku boda naye mukuba so amagulu gano ne bagakola ki ne bagamenya era mulimu emisumaali so nembalago akatambi kano baganda bange ne mungamba Farouk gendayo omutwalire ku kyokulya kuba mama yali akaaba tewali kyakulya biki renti sijui what ne magamba ngoja mu Luswahili wetugamba ngoja so ndi wano ne Farida bonjour yogera bonjour owato lumanyi Hage kunjogeza olimi kenda kungobya mu nsi yange olu French bangambye wali omukwano gwange ali eyo bweru yangambye oyo muwala mumanyi twali naye UK waliko UK sali UK no okay I know French. You know French? I know French, I know Swahili, I know English, Luganda, I understand, some languages. So, like, and tono. But it doesn't mean that knowing a language, or no matter to come on sender. My passport card, natukayo what? Oli yabingambye we UK yakulaba UK waliko UK n'okomawo so eyo tuveeyo tibitugattako nnyo so ekindeese wano soko babuliremu abayinza okubanga bakulabye bulabi kino wano wetuli buzibu ki obwaliwo abuzibu bwaliwo bwa motoka kunkoona abankoona mwe wekono emotoka yankoona abalimu ne badduka saafuna buyambi but kankona mwenyini yali mwe emotoka kubanga makanika yagamba emotoka yani ya Jostede yabyeganye mbiwulidde n'ayogera ebintu bingi actually Jostede muyimbi and he has to be a role model right now. Before saying something he has to think.
naye ajja basiba mbanga mulimba ebintu bye. So actually we are still under investigation. Lwakuba nti poliisi ya Uganda nayo sinyangu muganda wange. Poliisi ya Uganda so far webankoonera. So right now wetubuuza bagamba there it's still under investigation. Till when? It's almost 2 years, right? Yeah. But enoonyereze muli mu kyogo era omuntu agenda okujjayo emmotoka poliisi eba ekola ki ekimanyiiko. Oli omuntu agenda okujjayo emmotoka nga poliisi tekola ki tekimanyi. Yeah. So at the same time I'm blaming the police. Why did they let the car? Baali tebalina that right. Nali sina kyensobola kola by then. Nali mu ddwaliro Farouk. Twali under pressure that everyone said it's his car. Cause bagirabanga ngeveeyo. Bashitegeera. Right now sigenda kuyimirira anveeyo cause banja abayogedde. Banja abankubidde amasimu Farouk. Nagamba nteeka essimu yo. Mami nangamba ye mami n'abitya n'abirabirawo n'agamba teeka ye ya muwala wange ne nkugamba nteeka enamba yo. Like okay. I appreciate because banja abavuddeyo bambi. Banja abanyambye. And I really appreciate people from UK, people from Sweden, people from USA, people from China, people from Japan, people from Thailand. Thailand? Yeah, they called. Yes, and I was also surprised. Jebali. Girls from Saudi Arabia. UAE. So, seriously, people, abamu bankubidde just talking to me. Okunkakanya, okumpa advice, and I'm really thankful for that. Bambi, thank you so much. Trust me, people came out wadenga tebaina chebaina. They called me just to ease my pain, to give me a shoulder, like at least oyina ngamba, you know what? Oba oyina ekizibu ng'owulira oyagala kyogera ng'oba owulira omugugu munene nkubira okyogera owulire nga owewedde at least. Abamu ne baŋŋamba tetukola nga omanyi ebya corona byatuukawo naffe tuli eno tukyalinze. I got calls from pastors from different people. People called you? People really called. For sure. Farouk, I went to your YouTube channel and that video was seen more than it got views. So trust me. What you to go there? I went because like yeah, that thing sold out your channel, so you got more people. So go away. Go away. So I've been having my crowd go away. Yeah, still okay. I added some. So yeah, you I did. You did well. Yeah. You did well. But I'm thankful. Some parents called me and they did help me because of their kids. Yeah. And their kids were like, we're giving help. And my daughter or my son told me to do it. Okay. I can't say a lot about them because like they don't like, but I know out there they'll see me and they'll be like, okay, I was here, I was very emotional, I'm still, but only God knows actually. So did you get some conme, like somebody telling you I've sent some money, then please can you send back, then get 50k from that, then send the balance? You get that? Yeah, I did. Actually, I got people saying that they're going to send me money, and after they called me, Nebangamba and sent a to say. Then after bringing the Ugandans first, yeah, people from abroad, but then Nestuka attended Bangabazi deducting Zeko on my account. What? Yeah, and it says that Airtel removed the money from the account. That happened. I don't know how, but it did. Like somebody sent you money? Sent money, and then they removed it from my account. But saying that it was, to say, yeah, that's what it said. Okay. That happened, and I got calls from men asking if I'm men asking single. What? They are asking what? If I'm single, if I'm taken, if I have kids, if so. So what are you? Nabajeko. Now what are you? Nabajeko. Now let me ask you on their behalf. Don't ask on their behalf, please. So I'm here to thank people. You blocked them, right? I did. I really blocked people, Oh, you and just stand them. no, I blocked most of
people that came. Baba bakubye nga banvuma. Farouk. Bampise n'akakyotala. But I'm proud because being half caste means that I'm mixed Ugandan and some other blood, you know? Yeah. But that doesn't mean that I'm not Ugandan. Dimna Uganda iranjaga bachimanyi. He was actually Bamuwadde because I don't know how many times, but I got the call. And for those people calling me, asking me about Just Stay There and me, please stop. That issue is between me and him. Those I don't know if it's someone or him sending you, but I don't know. That's why I'm saying. Just so they can do that. I don't know. That's why I said I don't know. But I'm telling them, I'm asking them to stop calling me. Just said akwada Obuyambi kati otuusewa. Someone yankubidde n'ambuuza kati owonye. You know, alinga agamba that I'm faking. But the scans are there. The scans are there. And if they want for more investigation, they can go to Nsambia Hospital from July 10. Somebody said you're faking? I'm faking, yeah. Like kati owonye. Ofunye chofunye kati owonye, you know. That was rude. Era ate babadde basajja ekyewuunyisa. Oyazeeko babadde bakazi babiri. Omukazi omulala yankubidde n'angamba kati ontegedde kati nze, but she called atengedde oboozi ndimanyi. But she was like nsindikire emitwalo 15, but I was like the person, and that person is a doctor. Tasobola kunkubira n'angamba sad things because she knows my condition. Oh, yeah. So I had to call that person. Nemgamba, did you call me? Did you call me? And you said I sent you money. She was like, no. Farida, I know your condition and I know what's going on into your life, so I can't just call and ask for money. So when I was like, okay, sayombye omwala naddamu nankubira. Oyazemu, yeah. Oyazemu kunkubira nemgamba, I'm going to send the money, but I want to first know your 2 names. Because you said you know me. Just tell me your 2 names, then I'll send the money. You know? Because I know she was faking. Nance Jacko and blocking. But that is life. Kati waliwo n'abakusabidde. Abansabidde mbeebaza nnyo. Bangi. Many people have called me, Farouk, I'm not here just after money. I'm not here for pity. No, I'm here for people to understand the pain I'm in. And whoever has done anything for me, like giving out help, I'm really thankful. They really helped me. You know, someone akubira n'agamba Farida nenda kusindikira zino sente, but I'm sending it oswale kubanja bweliti. Kati right now, the rental, it was 2.250 M. Kati tusigazaayo akakadde kamu mu emitwalo 2. So, yes. We gave some of the money. Money, I couldn't just keep the money on me, you know. Anything could happen. Tomanya, people are watching, yeah. Mama atambula n'essimu ye buli jadda ne tuzejjako. We paid the shop bills, the pharmacy, kept pharmacy bills. The money they sent on my yeah. I also have your envelope here. Okay. Okay. And okay. So people called, people promised a lot. I got call from UK, a woman. I can't say her name. Yeah. She they don't want. But she was caring. She asked me what I could do, what I can manage as myself. Okay. I was like, what can you do? I was planning to open up something while I was working. Okay. And for Mama here, she was also working. We had a fridge, and we're good at cooking. I know. We cook. Billion and what? We cook anything. We cook, we bake. Okay. So yala bifumbira here. So wamugambye you can do that. I told her I can do that, and she was like, "That's okay, but as you, when the business is not home, like, what would you like to do?" I was like, before I was planning about doing boutique, but online boutique, because my brothers, True. So I was thinking about doing that. Kubanga sitambula right now true. and having moving over. You can get a guy. And deliver the stuff. But nemugamba that we bintu ebiba bitambudde bulungi from online, then I can open up a place when everything is okay. That's a good idea. And I leave Mama with
this business home, Bajabademuko some time back before selling out the fridge and the things, yeah. So that's what I told. And I got people that were there and they really treated me as a sister. Bambi. From shout out to the UK people to the USA people. They didn't ask you, like, who is Farouk in your life? Those people, they can ask. People people abategera Oluganda kakati. Kati abantu audience ya Oluganda kati you've been speaking abantu all the time. bambuuziza about you. Yeah. What? Like abamu bagambye tebasobodde kumalako the video. Why? Babadde emotional. Like what? Like they cried also. That's what they said. And actually most were men saying that. But they were crying? Yeah. Abasajja. Farouk. Abasajja babadde bakaaba. That's what they said. Yogera mu Luganda. That's what bagambye. Actually, some people wanted this interview to be in English, but ngate waliwo audience yaffe ab'Oluganda. So, baade bagamba nti basobola malako? Ne baade twasagimalako beetaaga ennamba ate kuliko iyo. Abamu bagambye baba bakuwandiikiddeko nga baagala namba yange. But I was giving them your number. Yes, bagambye bakuwandiikidde. Because abamu tebasobodde kumalayo video abadde ku mirimu video ebaagifunye nga they are up and down. Abamu bagambye they had to okugimalako video. Bannange abamu bankubidde baga kumanya myaka gya mama wange. Bameka baalera. Bajagaza ki olwo? Obabuuza mujagaza ki? Siwanvu ya nsonga ndi mukazi mukakamu. Nobaleka. Nakitutempa ne mbagamba ayagala like to do anything for my mother oba business oba nga munkubidde please okay muyitire munze. So baganda baffe wana ekituleese ye emboozi gye twaliko ekituleese kuwaayo bintu bino waliwo abakuwaddeko bintu. Yes, ngaki balese emmere balese rice naye baleeta posho. Posho? You eat posho? Nkalya. Okay. Nange. Ne baleeta buto but small ones. Ngano? Engano, yes. Balese but one person. Kati si bangi abazedde only 2 person. Kati twagadde waliwo omuganda wange omukyala bamita Olivia ali United States yaŋŋambye nkuwa omuceere akasawo nkuwa akadomola ka butto kwene katoni y'engano. Okitegeera kati omuganda waffe waliwo kaganda kaffe bakayita ka Baraka Samia Baraka kabeera London ka myaka 12 bambi video yakakutteko nikaŋŋamba Farouk gendayo nekakuwa buttono nekakuwa sabbuuni eyo n'ogwo omunnyu n'akasawo k'omuceere. Okitegedde kaakati era ne bamala ne baŋŋamba nkuleetere envelope eno naye saabo balala. Okitegeera baganda baffe bano lwakuba baŋŋaanya okuboogera amannya ne baŋŋamba nkuleetere envelope eno erimu 1.5 million. So okole ki musootinge ku rent oli. Okitegedde? Era mbadde njagala nzikwase. Toyanziza nnyo. Ndi mukyala musiraamu kati abamu basiraamu but ffenna tusinza Katonda omu. So mwena abanyambye alina abampadde advice during this period bonna abambeereddewo ababadde babagala. There is Miss Karen but she's Ugandan ali wano and Madam Margaret ali UK and Mr. Michael too. Kati n'abalala bangi mwena mbadde mbeebaza. I'm really thankful. Katonda yampa omutima omugumu olimba gwojalaba ojabonaabona buli muntu Katonda yamuwa omutima gwe ate tosobola kuteeka busaasizi mu buli mutima gw'omuntu. So buli muntu alina endowooza ye ate waliwo omuntu actinga mature n'abalala nga balinga bano abaana abato nga bano abaffe. So I don't judge people. But that is normal. Yeah, that's normal. But nebaza bonna all the people because so kwogera amanya abamu baŋŋaanye but I'm so thankful. Yeah, nebaza nnyo
mwenna abanyambye mwenna abanzirukiridde ne family yange Allah abadizeewo Allah abagulirewo abagaziyiza amakubo abawe ekisinga obulungi abawe protection abaje makubo amacham like ajewo ba devils bonna into your lives abankumire ate ne musala zaffe mwezi because we can't pray tetusobola kwogera manya gammwe but we pray for all of you. All of you. I'm really thankful kubankubidde abansabiddeko. People abankubidde nga bansasira obulumi. Trust me. Omuntu eyaleetedde my account like to get, I don't know, do you call it KISA? Yeah. He was a Muslim person. Era yasose kunsindikira na Quran ku simu. Teyabadde na change Farouk njogere. It's okay. The guy yansindikidde 12 but I was thankful. I even cried, you know. Guy, his account shows he had nothing. Nothing. But at least kuzeyabadde nazo yampaddeko. From that cause wakitekako regular, right? From that day, that's when I started getting calls. Okay. So I'm thankful to that person. Never, Banji. There is a friend. She asked to be my friend, and she's so happy. Like, I'm also happy having her right now. She's called Razia. She's in USA. Okay. They've been talking kuveno video yavayo. She's been there, like, making me strong. And she was there. And many other people were there. But she was a girl and explaining how byonna bye yayitamu nange byempiseemu paka gye yatuukeeyo gyali. Nenga, I'm really grateful ku bantu bonna abanyambye. My mother is very happy. Like Hapo vipi? Poa. Labda wewe. Vandese. Mami nkulamusiza. Kale sebo. Ogamba otya? Alhamdulillah. Banga bino omulwadde ekiruddu. Kiruddu gyali munango omulwadde. Nagenza kumacha nakadda mbeera sinungi. Okay. Bambi katumusabira Allah musabira. Inshallah. Kakati mami ekibadde kituleese. Mbadde ndeese bino ebintu bye bampadde ne baasi eyo mugira musootinga ku renti. Banga yamwasootinzeeko sente ezo muziggyeko mangu omuntu ayinza okujja n'alowooza nti mulina sente empitirivu ate sente ntono. Inshallah twebaza. Bangambye mbawe sente ezo 1.5 musootingeko ku renti yabadde asigadde. Inshallah. Zayise wange nange ne ngamba kambi baleetere. Tweyanzege. Barakallahu fikum. Saba Allah basasule ekisinga obulungi abatutooledde ottuwa era bagaziiza ensawo zaabwe. Naama bawe buli kye baagala. Ate abakingirize buli ekyobulabe kyonna abawe ebirungi byereere. Naam. Okay. So mpozi ng'olina ekirala ky'oyagala otugamba. Josede yagamba ajja basiba ebintu byammwe bimwogera. Kale naffe tumulinze munanga ajja tusibe kubanga effe engeri gye tetwasobola ne tubikwasa Allah ono okumukwasa atusibe. Kale tumulinze ajja tusibe munange bw'abanga yayina amaanyi. Okay. Farida, nze kati kambasiibule mbaleke mpozi ng'olina ky'oyagala okugamba abantu. Farouk, because of you, navudde eri abantu ne bandaba. So I'm really thankful to you first of all and the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Singa. Yes. Fenaffe atuyisa mbuyisa. Muntu anzirukiridde era buva ku buyinza bwa Katonda. So nkwebaza ne crew yo mwenna abanyambye okuntuusa eri abantu. Nabo abandabye n'abafuna omutima omusaasizi. Bebaza nnyo. I know it's hard but inshallah tugenda kiyitamu. Abamu bambuuzizza how am I feeling, enzirayo ddi okugyamu emisumaali, but ngenda kuddayo nga 12 next week. We ngenda okuddayo si kubijjamu but it's called a general check-up. Guno gwe tulimu but the coming week Saturday ngenda mfune x-ray
balabe then baŋŋambe n'amadagala byonna. Kesi y'omusango eri ku kyoba mwabivuddeko mubireke. Olaba like Katonda atulaba. Nina ennaku yange oli alina femu ye. Alina repetition gy'akuuma. Nina ekitiibwa kyange kyenkuuma ng'omukazi kozi siri mwana. So just yesterday yatukanze like threatening nze. That's called threatening someone. You understand? But as a person and teyandikozesezza social media ye as a role model, we're seeing people abroad. Banji. Agambe motoka siye. Naye. Kajikanika agamba ye. Kamukona. Yeah. Omusajja oyo yali avuga emmotoka eyali luddawo. Ataweza tumukubira akyalabika. He's quiet. Naye nga yabakubiddeko ng'alabye video. Yeah. But it's okay. So just say the talina kyagenda kuteekamu right now. Wate tugenda mukubira nti akinoonyerezeeko. Many bribes. Abantu aba bribinga every day. So sagala kimusibako because you haven't confirmed whether it is. We haven't. Physical. That's why we wajja twagamba abagamba emotoka yani ya just a day. Ne kugamba file eri kuki ku police. Ne ankat weyaja dagamba if it's just a day. I'm ready to stand with him to sue him because he threatened us. I'm ready for that. Abantu bangi bazze ne bangamba Farida, you're still young. Ogenda spending bingi like zofunye ezigenda okuyamba with your family. You end up by spoiling it. Police bangambye right now Ugandan police is not easy and I know that's true. Trust me, kuchebakola si kyangu. Tosobola kwata motoka n'ogita ate n'ogamba omusango ogunoonyerezaako. Kati okunoonyerezaako otya? Ng'emmotoka wagiwaayo n'egenda. Emmotoka mu kugenda abajja mu ddwaliro, I don't know, abajja mu ddwaliro omuvubuka bamweta, is it Kasim? Something like that. But that guy abaddenga ne Jostede era ffenna nga tukimanyi. Ye yajja n'agamba mami omusango bagumalirize muki awali mu ddwaliro. Sister wange omutegedde gwenjogerako yabalaba. Yes. Era Tifa yagambye singa abadde asobola obbaawo yadibadde awaaki obujulizi koze nali mu emergency room by then but abantu yakola ki yabalaba. Yeah. Bamwalaba bubi nga teyali. Tifa said nze mumanyi ne budde buno omuvubuka njogera ate nga naye andaba ne ku TV kubanga ne kati essaawa eno ne bwe mpitawo ndaba atunula eri tantolera salaamu naye nga ate nze mutolera salaamu naye abadde agintolera. Kubanga obusiraamu butulagira tonyigiranga muntu ate olina okuddamu essalaamu ne bwagamba assalaamu alaikum era olimugamba nange walaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh era agintolera muddamu ate ng'era nkimanyi nti yeye kennyini eyanfeesi nga yajja ye n'omuvubuka yali yenkana ng'oyo mutabani bwali bwe bajja aba ababiri. Mami ffe kati tugezezzaako baganda baffe batugambye tuleete obubaka obwo ne tugamba kati mugira mutetenkanya ebintu ebyo mpola mpola. Nange alhamdulillahi rabbil alamin bonna buli we bajje bazzeewo ya Allah abanzirizzeeyo kuba sirina kyakubawa ate sirina okujjako edduwa yokka gyembawa. Bangambye waliwo abasajja abadde baagala okusumbuwa ku ssimu. Wabitegeddeko? Sinabimanya sijja kulimba. Mami naggambye essimu ogiwaayo naye ebinaddirira gwa n'akola ki? Si mbutuufu sinnabalabako nze basumbuwa muwala wange ndowooza mu ssimu ye. Naye nga nze yange sinnabagiwulirako. Anti tewagiwaayo bayitawo oli. Mama tomwagaliza. Mami tomwagaliza. Banange mulekeko mukazi bananga omulemu. Mami tweyanze nnyo tweyanzege owanabaawo kyonna kye bampadde ng'ekiba kizze Farida oyinja kuba mu contactinga anytime wabaawo kyonna alhamdulillah kye bansindikidde nga nkikola ki ng'obubaka bonna buli kisi bambi abanzirukidde abaddukidde omwana wange
beebaza beebale nnyo beebalire ddala alhamdulillahi rabbil alamin allah bawe buli kye basinga okwagala. Kyenabadde njagala okwewala bankubire nnyo amasimu nga njagala amasimu at least gajjeko ew'omukyalo oyo nenteekamu ennamba sitera gabagaba nnamba z'abantu neŋŋamba kanteekemu ennamba ya Farida naye akole ki agawulire. Tewali buzibu ye muwala asobola okuyogera naye nze siiriwa bigambo bingi twajja bikuteekamu okitegeera. Kati Farida abayise wa Farida bannange mwenna mbeebaza nnyo mwebalire ddala. Farida bakubidde ku masimu aha obubaka obwayise wa Farida alhamdulillah bannange mwebale nnyo mwebale ddala yabufunye obuyise wange mwenna abanneesize ne mumpeereza mwebale nnyo mwebale ddala. Muganda wange Samia Baraka webale nnyo webale ddala. Mwana we wa myaka 12 yaŋŋambye mbawe ebintu ebyo mbaweereze butto omuceere sabbuuni munnyo ne muganda wange Haba yaŋŋambye mbaleetere kiro za omuceere 10. Muganda wange yabadde talina naŋŋamba batwalire kinene nnyo gwokalaba nti kati ninaye ate muffe tulabye nti kinene nnyo okusingawo ate wali wetubeeredde mu bitanda wanga tetulina we tukiraba. Yaŋŋambye kiro ezo zibatwalire n'akasente okwongere kuli ku renti era nenkagatta kuli sente zeezo. So alhamdulillah wanabaawo kyonna ekizze tujja kuba tukola ki buli yenna omusiraamu si musiraamu bonna tweyanziza. Mami kati nze mbatadde esimu yammwe bakyagirina, esimu ya Farida ekyaliko obangi bongere tugibongere